Kulurthum yasukka steps ezimu mu bulamu bwe engeri gye bamufulanga wa myaka 17 n'aweebwa Seeko w'emyaka 5 namwe baseeka mubamanyi ebyomubuliri tebaba na bukodyo buli awo kugamba Kulurthum ayinza okuba nga ebbanga liri amaze ku nsi tatuukanga ku ntikko kakati n'afuna Seeka ne baawukanawo yafudde ate n'addamu n'afuna Simimi Ntale awalawo jjajja Ichuli ogamba n'aba ng'azungira mu bazeeyi kati kiwaavudde omuvubuka atasiba zikweya yavudde mu Musangoma n'amukwatako nkiwa yamukoze bye batamukolangako Kulurthum n'agwa eddalu n'alowooza nti afuse ne ku buliri n'agamba kiki kino bannange nga takiwuliranga nako kati yasazeewo oba alina ssente oba talina ŋŋenda n'oyo n'alekawo n'entale ne kalina ya ntale tayagala ku Bitabuse ku social media nsonga ki ze mulina ataawa zinhawo kati oyo omuvubuka yali mutabani waffe kubanga kati zengeri sheki bamuleka nzija nyingi mpya gana wekikanga yalinga mutabani waffe kati Seeka waafa nnaku 3 ng'amaze mu ttaka just 3 days alimawaya n'ateekamu application nemugamba ye mama ng'onkedde bantu nina okutaayiza amangu oleme kudduka mu banjovu nsooka mpemu time mala okuva mu ida period kati ida period weyagwako emyezi 4 nali sinabeera kulima nemugamba nze sijja kwagala neera mpaamu time kati ndoza yagenda olaba nga tampuliza yagenza olaba akamampooli gyemizinga gyakasuka yagwa eddalu ekimutawaanya tamukkiriza naye abasajja mwebereremu siteeka nti omukyala w'omukwana alina okumukkiriza siteeka nti omukyala omuganda njagala kuwasa alina okufumbirwa oba era ffe tulina choice muleka okufunafuya kakati oyatabuse yagudde eddalu avumira omwami ayogera mpaka yali mutabani waffe mumanyi ne lwenagenda South Africa conference gyenkugamba yaorganizinga abantu ne banyaniriza ku ssaawa era nze namulabanga nga mutabani waffe era ne musimu yange namusevingamu nga mutabani mutabani akwane maama we okitegeera abantu ensi egweddemu ensi. Does that really make sense? You know? Kaba nkulage era mutabani South Africa komita mutabani wange era nga mpita maama naye yavudde eddalu bannange nakumanyiriza Sheikh Jali mukabuli agamba yaalabira kiki ekigenda kati guno omulembe ogwaffe gwatabuse gwaweddemu ensa. Hello, this is Manin. Yes, bw'oba ng'omanyi oli 30 years and above ng'okyali single mukwano 2022 mwaka gwo weetege mukwano weetege. Bw'oba oli muntu wa church tandika okugendako mu ndongo. Bw'oba oli wa ndongo genda mu church kuba zirong number. Weetege gendako mu zimall gendako ku makubo bw'olaba crush wo yimirira. Hello, as if I know you, I started with you. Yes, omubuuze essomero lye yasomeramu okitegeera. Weetege. Give me your number, we shall talk more. I'm on hurry, I'm going for a meeting. Weetege mukwano. Bwe bigaana ng'okoze buli kimu nekigaana. Bw'oba muwala baby noonya omusajja gw'olinako crush osabe obwa house girl. Guno omwaka si gwaba akudiba mukwano weetege. Nina omuvubuka gwe natwala embalala okuwoowa n'awoowa omukyala baali bamumumye n'omumumma ne bagamba tegugenda mumuwa twagenza onoonyereza ng'alina abakyala 3 tajja mumusobola ono. Nze nali omwogezi kwalinga simpo kukyala naye ng'atutte buno bugundi 2 buno bulinga obuyongeza bujjudde. Ogwalinga omutwalo n'awaayo omutwalo gumu. Omutwalo n'awaayo omutwalo gumu ogwa $3 milioni 37. Kakati byonna bigwa baali bamumumye. Kakati nankuba akaamanga bakalubyete tute kijasoboka obaani ababbirako obaani abaroopera. Nali simumanyi nali mumanyi naye nga muguno omukwano gw'ekibuga ng'ewabwe simumanyi nnyo nga lawyer nankuba akamana ngamba Seeka ebintu Bitabuse nkwegayiridde ne bakiba kyetaagisa kulimba akaana ko nkeetaaga Seeka soma hadisi ne bwe banfo ne tunakola tauba akaana tugende nako. Wallahi
sagala balimba omusiraamu ne newunya lwaki alina basatu ayagala wakuna bagenda okuleeta akaana ng'omusajja oyinza omukkiriza nti yalimu akaana nga kanyankole kanyirira nenjagala omugamba akole nga baswaba bwe bakolanga beerekerezanga lilla akalekera omwalimu gwaleese ngayinza obutasoboka jamani omusajja nga akaana tetwakola baamala ne bakkiriza alhamdulillah kubanga nayogera nebagaba naye bwabanga ze bigambo bya imaamu oyo bwabanga ze ng'alina eddiini man tawdawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu ng'alina eddiini n'empisa mumuwamu woowe nimugaba abasiraamu mukkirize duniya batwale muve mu aya ya Allah agambye fankihu ma tabalakum min an-nisaa mathina wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu ninjisoma bana omusiraamu munaga oyo mumumanyi simanyi gwe yaleese oyo akola ku TV olaba ayogera ali yekka mu studio munamalako ne bakkiriza eyo nasaagalayo tukomawo e Kampala twalimbalala tukomawo e Kampala nenfuna essimu emu ey'omusiraamu omu nga mmanyi nangamba seeka tetuli basanyufu gy'oli omusiraamu wamututte ne wallahi senga olaba maama we waasula seeka tewali kulembedde musiraamu oyo awasa mukyala wakuna awaddeyo omutwalo gwa $3 miliyoni 37 nandagire nanga jangu tusale ffenna dhuhuri nkulage maama waasula nengendayo ku dhuhuri maama we teyajja nangamba magaribi ya Ramadhan nankuba yali awoowa nga tugenda mu Ramadhan katonda nkubira Ramadhan ng'eyingidde nanga ja tusale ffenna magaribi ngenda kulaga maama we wano waasaalira masjidi eri waffe eyo omusiraamu maama we najja nga kajiribabu sharia gyayambadde ekoma wano kijiribabu nga kirimu ebituli kirabika bubi tumaliriza okusaala magalibi nanga njagala kulaga nsuluka gyasubulukamu gwe watutte n'atwala ebintu ebyo byonna ku buko tugenda otuuka mu muzikiti bannengeza maama w'omusiraamu ng'ali mu kulwanira sowaani seniya ya mmere n'abawala bano obusimanyi bana buli omu gwosinga okwagala gwe bootula naye bana maama ng'alina bawala akayanira bifi musiraamu yawasiza mukyala wakuna maama we talina waasula ne bantwala kayumba k'omusiraamu ka maama w'omusiraamu seeka ng'okaaba amaziga ate nga takuzaala mwise bulungi ababazaala mwise bulungi ababazaala mbeera gye balimu omukyala we gwolaba bwakeera ku makya aja Abdulkarim nga wange si ng'agenda kuzaala gwe ne bamutuma n'atuuka muleeba ne bamugamba nti alemereddwa wakusala naye nga bagenda mumusala ku lulo bamama bammwe bakyalina n'embale kuno ku mbuto lwakuzaala mmwe ne bamusala olubuto ne bamujja muggwe naye bwakkubira essimu olabanga gwe gwabba naddala bamaama bammwe ate mubaagala ennyaka enjawulo kuba taata olumuzivaako taata asobola okukubira essimu nga wulira okwekalakasa ene South Africa alo seka kiti salaamu aleikum owaye ndi wano mpulira nti gye mwagenze okwekalakasa kuli eyo mpulira wano bagamba musimanyi kuli Santoni mwe muliwa nti Mayfair mama yasooka kugamba mama wakubira bombi nga bakubye mama akubuza oliwa seka kiti tindi Mayfair nkwegayiridde gye mwagenze wayitwala akaloba kayita Santoni togendayo bye tuwulira eno si birungi naye taata ye wakubiraga owaye imamu kyalina oliwa tindi Mayfair andi betuwulira eno simanyi wabituufu funawo akamalo kogendeko Santoni ompa ku mawulire bangamba ekiri eyo taata ye atakusuula mu miwunyo naye maama wallahi asigala wanjawulo taata wankizo Mungu yamuwa ebyenjawulo saba Allah atuwe okutegeera abakadde dasika zange ziweddeko saba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume atuwe okutegeera abakadde bajama mwagale bakadde bammwe baseeka bazaalibwa bakadde maama ne bwaba si musiraamu maama wo ne bwaba si musiraamu olina okumuwa hakki ye kuba be batuzaala